Ku ssaawa 2 ez'okumakya amawulire gatandise okuyitingana nga waliwo omuntu attiddwa era n'asuulibwa emabega w'ekizimbe ki City Star mu Lwerere Zone e Namuwongo. Abantu batandise okwesomba ne poliisi nayo weetuukidde eno ezze n'embwa yaayo ekonga olusu. Embwa etandise ogwayo n'eseera ku nnyumba z'abapangisa wadde nga bazisuulamu tebasangiddwawo. Ono bayise nannyini nnyumba zino abawadde olukisa okumenya okuzuula kiki ekiri munda. Wadde beekebezza munda yonna tewali kizuuliddwa kyekuusa ku ttemu lino. Landlord alagiddwa okuyita abapangisa be era omu bw'azze n'akwatibwa. Mu kwekebejja omulambo gubadde n'ebisago nga n'ensingo yasaliddwa kateekutukeko. Abatuuze mu kitundu tewali abadde amanyi bikwata ku muntu ono. Ssentebe w'ekitundu kino agamba obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kitundu kyabwe. Abana balima pasikalamu bagende mu maaso n'omulimu gw'okulima pasikalamu kubanga gukendeeza ku nsiko muno okusinga ebitundu okubanga bizise era nga ne battiddwa omuntu. Ono obuzibu butadde ku poliisi gye baalina mu kitundu kino okuggibwabo. Poliisi post eyo yatuyambanga nnyo naddala ng'ekitundu ky'Wabigalo kyonna naddala ne wano abantu be bayita ku Lwerere wano nga poliisi yatuyambanga nnyo poliisi post eyo n'okuba bagijjawo kyatuwamu naffe nga LC ya time okubanga tulina okukola buli kanaku naye oluli twakolanga wansi ne wayo kuba security yalinga tight nnyo. Ensaba bakama baffe abavunaanyizibwa n'ebyokwerinda at least police post yaffe bagizeeyo kubeera n'akayumba kenyini kakyaliwo akayumba kakyaliwo so tusaba at least abasirikale babakomyewo. Yo poliisi etegeezezza nga bwetandise okunoonyereza ku ttemu lino. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso ebimukwatako tebinnamanyika wadde ngaliwo abatuuze abagambye nti batera okumulaba mu bitundu ebyenjawulo mu bifo ebiriraanyeewo naye nga tewali n'omu yavudde okulaga nti namumanyi. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejja nga n'okunoonyereza we kugenda mu maaso. Amani Matovu, Agafeeyo ku Spark TV.